Tata ku nyumba zangu. Watabusa luno. Abeno. Tata. Mama. Don't kuwe bere. Nandi ndabo oli bubo olize no olize. Ate banaye nserani yode bere genda ndikubaza. Driver. Tata. Chibibi naye mama. Chibogaboga naye kirika. Chibibi bisitanya kwa kazi vitu gavu. Naye ate kino. Mama sasa ngeziriweze nyumba. Agandi yodize to manja. Bosi nga werabidde bwerabizi. Kakati kankubulira. Obadde overi mu nyumba yo. Mulumu yo. Owulira? Mu nyumba yange. Mu eno wati wadova. Beba. Tata. Nkulabe ngo okochi onkube sasi. Ulijeyo noli coachinga. Naye LandLord. Uliriza. Sinaba kukuba ko. Uliriza omugaga ayogera. Uliriza. Noli nkwa. Ku mutima. Mutima. Neba naye LandLord. Kakati. Soka ulire nyabo. Liking video. Demo yambo. Kwa nisenge songe nkulu. Ulia. Mu nyumba yo. Omanyumba soko sikike. Mu nyumba zo. Mu nyumba yo sori mu ruyo josora. Omanyumba zange zo nanzina wano. Owulira? Hatibandaga. Ntaka mwali kagenda kukuba. Aka mwali nga wakalabya tikwe mu nyumba yange jotasula. Mama wewe bali kuzizimba. Wakalabya. Wewe bali kuzizimba. Hano nyumba zange ompakanya. Wewe kube. Alikola boti nyabo. Nkukobe. Ate siche ngabye. Hata kukuba yinga tabaka mo. Ati yinga. Siche ngabye. Yinga tabaka mo. Tosembera kende. Yinga tabaka mo. Yingira. Yingire. Mugana ki? Tulabaka modi. Genda. Tata. Yingira tukebera akamoli nawe obadde ki? Yingira tukebera akamoli. Nani mbwagwe? Nani? Tata mbadde mai tugenda kebera. Esamya gero zimbezo nayo yingira. Gero zimbezo kebere. Jangu. Jangu. Driver. Tata. Ulaboti. Manyoli munange. Mbaba naezo nyaga nyo. Nyumba zino naziteka mu sanyo. Wadelea nabi. Mama kama ngaja kukuba. Mama nataka kukuba. Muteka mu bitu bya mwe muzafalu. Nage LandLord. Nabo obwenzi banaye. Nabo obwenzi obu. Liking a video. Pastor yaziriseo Ayenda misana tukolo kuba ennyumba zize. Naye ono mwami ebitundu bye ebyekyama tebiwummula. Bane liking a video. Mubankizamu gumu ebiri. Nsibe. Noba mukama wandeeta ku nze ndi omusiina yadde bwayingiza ansula kumpi. Naye ekikyalo ekyo kibibibi naye oba kiki? Sugar. Musajja kwa tambuza nena pia nebune nkutuse. Kati wano tutuse. Nandi kati senzi ne nyumba. Olengera jira misigo jiri. Tonanda gesomera ja olugudo neda. Jira misigo jira wano jiraba. Jejaba na kati wali. Lero akibana temu liking a video banange. Boss balaga nyumba cho. Yala nyuma ngese konte. Kati wano tutuse. Enyumba zano pitiri. Jalo imile bwana. Ozetegereza. Imirira. So nungi n'ebigambo bikubeere bitono oluguudo. Ekyo oluguudo. Ekyo abakasi. Dadi amaseno jaza nzokulaba nkulabidde musanyu lingi. Omwana wange. Wasibye tata. Jendi. Oli otya? Tata jendi. Obadde tulina kuba mu nyumba? Oli mukuli? Tata mbadde nina obeera mu nyumba naye siri musanyufu taata. Ate lwaki? Tata no gye wandeete wa tata muto saagalayo. Tata kankubuulire. Olaba akasajja ako kambonyabonya nze gwe kavuma maka gano nze buli kimu taata. Taata osobola okikkiriza nti oyo omusajja anfunidde omusajja mbu ava bweru mbu agenda kufumbiza. Taata nze saagala kufumbirwa. Taata njagala kubeera naawe. Taata mami taata. Mwana wange njagala owuliza bino ebigambo. Njagala okuwuliza bino ebigambo bambi. Kkiriza omusajja omufumbirwe. Taata saagala afumbirwe omusajja. Ate lwaki n'omufumbirwa? Lisita mama nkomewo nzizeyo ewa mama. Nawe okimanyi bulungi mama oyo agenda lwa mbeera mbi. Taata tokamba.
Bana wange babifumbira omusajja ebirungi biri maaso. Kamirira nayenza sagala fumbiro y'omusajja. Nsaba mpulirize bino ebigambo. Golowooza nsaagala okapale kateera ekituli. Bwe nali mbeera kimanyi bulungi bangobawo. Negezaako okusabiriza mu kkubo kesisi enenjwala. Sekulaba mama yagenda lwabwavu. Siina kyendya. Sekulaba siina kyendya. Kkiriza omusajja omukulu. Bambi golowooza nsaagala oyambala olugoye lumu. Zegole bambeera awulegamba lwaki basitambula nenonda akakadde naye omusajja omukulu ndowooza ebirowoozo ebi. Fumira omusajja. Pasta mumulaba. Nange saagala obonebone mwana wange. Ekirimu kiri nti okuza olina emyaka 14. Kkiriza bange ofumire nange ekindeese ono ndeese omuntu afuna ennyumba tumukola bakugende mu maaso yigira mu nnyumba. Musajja gwe oli wa bizibu bingi naye esi bye byandeese ndaga ennyumba. Bizibu bya kisajja. Oli mulala. Omwana wange tozimba nekulese ku nyumba. Siri mwana wo ndeka LandLord njagala agenda. Kati LandLord katibeerawo. Olabuleta LandLord mwana wange. Musajja alina ebizibu bingi ono alabika bambi. Esi bye byandeese. Kale tulaikinge video abali ku mukutu vike exclusive baganda bange mfunye simu endala kuchaji nganya bawereza nensaba mu likinge video nsabye obusabi mu likinge video. Wanji sebo. Ani ali awo? Muntu. Tebibadde byangu. Nyabo. Wanji. Ababuza how to like kwata mkigalo. Kankubulire. Kunyuma zange sikiza ku bifaananyi. Owulire nyabo? Eki? Mwekubiza ebifaananyi byammwe. Sikiza ku bifaananyi. Bani? Yunkwe. Ani akubiza ebifaananyi? Mbadde mu nyumba yange. Mbadde muno ng'akulaba. Ojje esimu niweekuba ebifaananyi. N'ogamba ne banno mujje. Ng'akulaba. Musikiza mu bifaananyi nyabo. Sebo nga nzajja esimu nnekubye ebifaananyi. Nyabo nkulabe. Esimu iyo. Ate mali sabisangulemu. Bisangulo bizibu. Nkulabe. Sebo soko mpulirize bulungi ebindeese birala nnyo nzize nnoonya nnyumba nze ne bloka tontabula. Oyagala ki? Njagala nnyumba yakupangisa. Kati nze nkulabikidde ng'ani? Ate ondabikire ng'ani ng'omusajja. Sikulabikira nga LandLord. Nkulabikira ng'omusajja. Ng'omusajja. Bondagala n'ofaanana ennyumba zange. Munaye mbadde simanyi mbu omuntu ayinza okufaanana n'ebyobugagga bye. Abatazimba nga mumanyiira. Buzibu ki? Kale wobanga yegwe LandLord kinkoze bulungi Sembereri. N'osemberera. Genda eri. Kati yogerera nkuwulira. Wasibye otya sebo? Tombuuza. Sebe byakuleese. Tugera ku nsonga. Tombuuza. Njala ennyumba yakupangisa. Ngeri etya? Njala ennyumba nga nnungi nga wondaba bisenge 3 bijja kummala. Genda ozimbe eyiyo ebisatu. Genda ogizimbe. Ate si kyentegeeza. Nze nasenge kimu gye nina. N'okugera ebisatu genda ozimbe eyiyo. Ate dasa bajja kummala mpeeyo. Njala ennyumba. Anti kati obuzibu buliwo. Nkwata omwaka mulamba obweyagala ennyumba. Ennyabo. Omwaka mulamba. Nkwata omwaka mulamba. Bannange nga siguyina mbadde nyinawo emyezi wajinda beegi 2. Nedda nnyabo kati kiriba kiti? Osanyusizza. Kusanyusizza. Kati kiriba kiti? Ate oli mwajangu. Jangu buli oyagala nkuwe nnyo. Ate okikiriza. Nigwa omwaka nkukuwa. Omwaka mulamba. Ekyekugambye okikiriza. Gutufaayo. Ekyo kyokka. Okikiriza. Nigwa omwaka.
Nkola ki? Ogenda gumba. How old are you? Toli mwana muto. Era ndi mukulu ekimala. Kati kola boti. Okiriza. Nzikiriza sebo. Anja oje. Jango deno. Derekero. Kola boti. Jango. Iwa sebo. Anti kakati. Onotambulamu. Ndaba obojjamu emyezi 3 gyengenda okwongeramu. Nengo nkwata nnyo LandLord. Kati tambula ndala. Ntambulemu. Ndaba obojjamu 3. Oh. News. Wanje. Obadde oyingidde ogumu ekitundu. Naye simanyi kabadde awo. Alima kigenda okukola. Sebo. Komawo gumu. Akomewo siba kiri. Kati tonole. Kati njagala oddemu. Ogeze kulaba ng'oteekamu ebirungo. Kuba nange nyumba zange seminti wange nateekamu. Njagala ku tulaba oyingira emyezi 2. Ndabe tambula. Oh! Kumukitundu. Tulayikinge video. Naye simanyi waaki. Katukyusemu. Simanyi ki ekiri awo kati. Kati ngenda kukola bwenti. Ddayo wali. Ddayo wali. Kano nakateeka wano. Naye pasita mumulaba. Okalaba kali akantu. Akaliwo. Oddeyo kalonde. Nze ne kalonde. Tambula. Ebiri. Kumukitundu. Akachiki. Simanyi. Mama mwenda gano mwezi gweno mwenda gwe. Gano zindazo mwezi ejena. Kama temumanyi. Simanyi. Obadde omunzika boti. Nga jini abote mwena. Kama nekavaayo. Kama zane kavaayo. Kano ekasema ateka wano nze kanga nzalaba. Siba kiri. Jangu wano. Dayo kalonde. Njala ndaba ng'oyingira. Simanyi baki olemera mu kitundu. Kati kyalo oyingira wakiko mu 2. Okay. Genda. Mu kitundu. Genda. Mama! Obadde okonye mu 3. Minisi eruma zino ddayo. Tetujja kulwawo. Ennyumba yino wano. Weri. Ennyumba yino wano. Tukirabireyo bona ajuweza. Ennyumba yote badde. Mama kuzimba. Omuntu atazimba tetabiraba. Ata kyanawo. Bwerere. Just mwezi, omubala omwezi. Anja toka nawali nechanga mugamba mama yo mitono nnyo. Nechanga mugamba tonsanyusiza. Abandi bonze katira ndabye. Ze nyumba zona zimala mu masanyu. Katira ndabye ndowuza. Tata. Hatani zemba tembuza ebisumuzo by'emotoka biriwa njala kukyusa motoka. Abireke. Bireke. Tata. Bega genda nawe nakagenda. Banange. Banasoleka. Tata. Beba. Kugobye. Nkutadde. Funa mukama wo mulala. Kale, bali ku Mukoto Vk exclusive to liking a video, ngezako kubera nga zijja mu that sound. Nabo bweze misadagano mukama. Ayenze ogwokubiri mu ddakiika 2 naye afaaki naye olwaki mukama toba ku baladdu ne bafa abeezi nenaasulawa naye ye yanayendanga ayenze kunaye naye ono si nkoko Landiro oyinza okuba ompulira mu mwoyo. Tata. Pastor. Wenda nkunoonya. Tata. What? Pastor. Tata. What should I come sit down? Pastor. Sagobi. Wangobye tata. Katodo kola che. Tata obango gobe ni nasa. Mbona ulikaka zibesa. Atuleze so kwa Musiraamu. Sagoye pastor. Oyo mufirisuuti. Sagobye. Wangobye tata. Katodo kola che. Madde nkyanyumyamu ne Katonda. Mpola. Wadoga nani? Ne Katonda. Katonda? Aliwa. Ali munda munze. Ali muko munda. Katonda mwoyo. Njagala mungambire.
LandLord agambye alinye wansi n'ogwagaseeza nyumba. Obigamba Katonda. Mungambire. Mwali munda akuwulira. Ate mugambe ti LandLord akutte wansi n'ogwagaseeza nyumba. Akiwulidde. Agambye ki? Era azzeemu. Agambye omuzaana we mwongereyo omwaka gumu. Agira yeebudamamu. Bwagambye. Pozo ngambye ali dawa? Ali munda munze mwoyo akebera mitima. Nsaba mungambire Katonda. Owulira? Akuwulira. Nti LandLord agambye akuzimbire munda. Mwoba osula. Si mu nyumba zange. Mwaba kuzimbira. Akiwulidde kimunyizizza. Nagamba ki? Ali ecwacwana bwati. Akoze ki? Anyiza akunyigidde. Agambye kati byampaka mbeeremu omwaka mulala. Mwagala zimeze vava mu nyumba zange kumanina. Genda! Okubye Katonda la. Era mwongedde. Genda Katonda okumanyira. Omusambye ekisa ky'Mukama kikulu. Yasama nnyo. Kiki? Ensonga eriti ninasasula emyezi 3 aveemu. Kero zimeze nawe zimeze myezi 3. Kiki buzibu ki? Mwasinkanye dda. Nani? Ekyana kino kyeleese. Okirabye? Wakireese. Kinyirira. Atosinika kyate. Wakireese? Kati kikyata Musiraamu. Waliwo buzibu? Nanti kati gwena nyini nyumba sekyo? Bwekiri. Obadde okiwadde ennyumba? Ekiri mu nyumba? Obadde nakiwa? Mbadde nkirambuza. Obadde okirambuza? Ennyumba zange zigala nja kugobamu mbagwe. Nja kugoba zimbe zo. Taata. Jangu nkugambe. Kino kyama. Kyama ki? Montiza yogera mangu. Genda. Sisobola kwogera, sobola. LandLord nkumanyi. Ompangisa wali omulaba? Banange. Wali omulaba wali. Yena ekizimba nga kinene. Nangamba sirika. Bulala kugambyeko. Nze nkuuma ebyama. Gwe nkugambye nti mukazi alina ekizimba. Ekizimba kyaliwa. Kyali wano. Kyamu naawe sisa jangu ngambe. Ngamba mangu. Kati taata. Kolina nyini nyumba. Kazizimba. Kampotolere. Omulaba ekikiwala ekyo. Kisagala kinyirira. Kijje. Taata ng'ogira nnyo. Ensonga eri bweti. Kijje ku nyumba zamu zayise katawa. Gabagala kitta. Kiba kigobye. Ngamba lwaki sikireta kuzira nyumba zo. Ate kati 40%. Iba kigobye gabagala kitta. Bachwe ku nyumba? Nakirwanagana. Tekyasasula lenti. Toyogera. Sisobola kwogera. Sikusasula rent. Tojjanja. Yogera mangu naye Musiraamu. Kiki? Sikulwanagana. Kyakata abantu nga 15 nga kirwanagana. Ngamba. Walayi ngamba. Taata sikulwana. Buzibu ki? Kirwadde. Omusujja. Musiraamu. Kirwadde omusujja sakyo? Omusujja kirwadde omusujja Musiraamu. Omusujja gwensiri. Atwadde omusujja. Obadde ogize. Mbadde kiranguza sese. Nekirwadde omusujja. Saba gye Musiraamu. Ensonga eri bweti. Tozimbanga naye nkwagala. Ekyana kirwadde. Tongamba gibireke. Tozimbanga. Naye I love you. Musonga faster. Sorry. Ekyana. Leka nkusooka kuba kati tuve ekintu kimu. Sente siba kiri. Kati gwe yazizimba. Nengamba oba mulwadde oba si mulwadde. Omusujja. Si musujja. Musujja. Ngamba omusujja. Ngamba omusujja naawe. Musujja. Ekyana ekyo. Omusujja. Kirwadde omusujja. Taata kumbadde sente zino. Kanyongerako nsobole okukola omukolo gw'omwana wange. Twatulisa. Era ndabirawa. Olw'ensonga eyo kanti tusobole okutegeeza nti ekyana ekyo akoga kasirimu. Mulekali. Taata buzibu ki? Tulikinge video. Nokankana amagulu. Taata buzibu ki? LandLord kazizimba. Buzibu ki? Musiraamu. Taata. Sente za ddala. Buzibu ki taata? Ate owumira peepo. Zino empeke z'omira ng'omaze okugira ng'omuntu mulwadde zisiririrawo. Okumanya omwana obulwadde bw'olina bukulu bakatwala Musiraamu. Mulago nga balina eŋŋumba guba ziri kugulu baddukana bala tebalina dde omubiri kumu. Musiraamu. Bayiwa baddukana basesema. Okumanya obulwadde bubi gwe bakamaliriza okutwala tekiza omulundi gumu naagwa. Musiraamu. Taata neko mbadde sente zino kati siina kirala. Omwana mwadde ennyumba. Musiraamu. Waki taata? Sina nanjawulo nagudde kabenje. Ate bate taata. Ennyumba zigudde? Amagulu gampala. Kiki? Ali Musiraamu.
Ogambye, ngogambye. Ogenda okumirisa ende ama. Musiraamu, ngiye kuva ku nyumba zange. Sorry. Tamutya kula omukolo gwa Patricia. Tamutya ku nyumba zange. Ngugobye. Tata tokuba mukolo. Tata tokuba mukolo babi. Babi tokuba. Tata. Omwana wange. Ndikutira abasuuli. Yakatuuka like video tuli ku Mukutu Viki exclusive. Mpulidde omukolo okugaanibwa. LandLord atize weneso mpangisa namana ngaba mangate kuliya. Takyali mmere. Musiraamu. Mwana wa tata soko LandLord omukoze ekyo gobawo omukolo kwengendo leetera abasajja bave bweru be napulidde muwala wo Patricia omukoze ekyo Abakuba bweru. omukoze ekyo Ajizo omulundi gumbo. kuba ku musirugu omukoze ekyo Patricia mfunde abasajja bagenda babali batuleetera ebintu musirugu LandLord omukoze ekyo omukolo tugenda Omuzimu gw'obwavu bakutonda bana tukuteekebwa senga na kito. ewataliru joina amagezo genda kuteekawo Eyo nawala kyalo. Abange. obwavu bwabewamwe Na oli mwavu. Nawate oli weewaabwe. pozi tuli balu Ina oli munaku. Tokakane mbabulire obwavu. kati omukolo genda lagawo kwa Patricia Sida asenga na kito. Enasana. tewali lujo ina amagezi tewali luja Musiraamu nzise LandLord omunyiziza omukola agujja katondo se kigenda okuddako naawe Bamumaliriza mwesoti. Temaza kulaba. Ondoga. tomanyiranga kwenja kutta gwe kamesa gwe tomanyiranga kuloga ki kuloga ki mwapayiriza omusezi wane wakane mutekane namulube musikoza nabyerabire Wekiba kyakuserwa. tondabanga mukama Oseramu. naserayo gumu naawe Mugenda kuwuliriza oba temugenda kuwuliriza? Tuliza pasta kyayogera. kinaawe Obwo bwavu bwe bubatawanya bannange. Lwaki temukyusa obulamula bwe mufaanana temulyambala? Ajewe emmere. Yemmere mugijjewa. Naye amaanyi g'okozesa ng'olwana olwo. Lwaki tojja ne tukuba ettendo? eno tenabeewamwe Taata baddewo omukolo tugenda kukola ki? Baddewo nga mpuliriza byonna. Obuzibu bwe nfunye Gamba tubulire. tokubiranga omwana kubiranga omwana genda kwe Patricia gwozaala naye. nakuyamba buyambi okuyolera omwana gwe nakuyamba buyambi jakagoba wano kafulumya ebintu byako amasiri wala ebisiru funya bakaba genda ovebolo sinika manyo Kati obuzi. Mwana kati tomukuba. jangalete ebintu Tukuba mwana. Tonkwatako ndi mutukuvu. gogamba Obuzibu bwe nfunye mbali wakati mwenna muwunya obumwe ate empunya yaabwo yanjawulo. Awunyamu katundu kimono bukajja. Mujja kunfuuya mu kkanisa. Taata awunyamu. Mbadde wano omukolo LandLord akuggyewo. Obuzibu temuwuliriza. Yamwavu na butagumiikiriza mu Mukama. Alokoka lwe tulinayo mikolo. Ono taata kagatto naye yansubi. Naye Bayibuli egamba etya? Ani tata kagato. okwatidde Musiraamu Oba mbireke. ibigera pasita kiki mutawaana Ye lwaki nemenya namwe? LandLord oba abagobye mbawadde kanisa mukolo. Bawadde kanisa. wetuwadde kanisa kati lwaki nawe tuwadde kanisa tukole omukolo omuntu abadde amanyi omukolo omuntu agujja atagala afunira kusajja kajeri tuwereze okusajja yingira mu nyumba yingira mu nyumba genda wetegeke genda wekube pawuda Ingira mu nyumba. omukolo pasita agambe mukola Musiraamu nja kukukosa Njagala ekisa kya Mukama. Ambasabire. Ekisa Kale eyo seshoni ya kubiri egaddwawo tulye ku mmere nyola onya omukanga okunyuma mundeke mama abatuuze b'oku katundu tuli mulala nyoko nga temuyitaba abatuuze gye muli nayongera okubategeeza nti olunaku olwaleero twaguddemu olunabe twaguddemu nasisinga ey'akasajja kano ngamba kakalisimaati akasajja ak'omukoki akasajja akasinga okunyengwawa akasajja akasiba obuviri obutategerekeka ngamba LandLord wakuno omusajja nga tajja nga teyemanyula noho omutima ng'agobawo omukolo gwa Patricia abatuuze nga baguli nti ndi mulanzi wa kuno nayongera okubategeeza nti omukolo ogwa Patricia wegubadde gukyusiddwa
Omusajja ngobya mukolo wano. Olera obulumi mama. Nekaba bwembiwulidde neŋŋamba maama bawolo yange yemmere leero tetufune ku mmere mbanendyawo akasajja kano akobukooti ngamba naine kooti emu musumba wa kuno natuwa we tugenda okuliira emmere essanyu nalimbogaana neŋŋamba bannaye omutuka agenda yeriire ku mmere omutuka agenda ajagaja abatuuze neyongera okubategeeza omukolo gwa Patricia omwana w'ebbina eddene omwana ow'amatiribona gukyusiddwa guli ku kkanisa abatuuze basita B kikyusa A ne kikyusa B mujje tusizinkane mujje tulye emmere mwami Incase yamutugenda tulye emmere. Kale bali ku Viki exclusive nsabye tu liking video ba mikulu tu liking nando litoka aba n'abandi awo Musiraamu kanziza kuliikiriza mbwe essanyu nabone ndiwenga nkigamba nakigambye mbuka nteeka wano akantu nakyo ekijja mbukati wegezeemu ng'ojja okolamu oti mbwe nkiwe emyezi mbu kiyingiddemu esatu nga buuka ndowooza bwabadde nga bugamba jangu mukulu abandi abo bagamba nandyola kyamuse nga balanga nandoda kyamuse kabadde kakwa lwaki si musujja kaŋŋamba omusujja wasifa omusujja nga bagamba nti ennyumba ze zisigadde nesita driver kalageze n'ennyumba ze kuliikiriza mama banange olwadde nabana nga mmina empeke y'essaawa emu ngugumula eyebbiri ngugumula eyenyanya ngugumula asijja mmira mpeke sijja zimira nagifuna nga ngisuula nate baŋŋamba bwegisuula ate awo obadde nga bweyongera kale singa nfa n'ennyumba zange ne bagamba nti LandLord tumutade mama kale alifune n'amayumba gange ne bagateekayo tugeze nga nfudde ndi wali bakwata ennyumba zange ne bazinteeka ebbali ne bakwata emmotoka ne bagiteeka ebbali driver nawasigala Taata. kozesamirako naawe Olamu buli butya taata. obuuza okoleki obuuza okoleki Mbali nzija ku office kyeya. wega nyumba nesibye osulawa Mwena osula Taata okusula singa. obera kuno kuba misora kyalo kudde ne kale nsasira bakuzaala obera kuno kudde buzibu kibisibi Kyeya. Ati omanyi. nesibi sibi owunye kavubuka mwana go wawunye Taata tokubye nnyo. wawunye bakubye Kyeya omulonde. mama yawunye esaati emu mwaka ku mwaka oyambala esaati emu n'empale emu wawunye Kyeya. Waliwo ensonga enkulu. nsonga ki yapatusha tonga byapatusha gende tonga byapatusha olemera kupatusha tona sente kavubuka go olifa lumbeeki olemera kupatusha tona sente omwavu akwana Taata tuyingiza nsawo ino emergency call. eki Emergency yaki mukolo gwabadde gugenda bbeera wuwa. nebugoba sipi mutwaleyo nebagambamukolo wamwe nebagamba LandLord zakazizimba zewewo awo kase nawulidde nsanyuka nga manye omukolo tugenda kubeerayo nga ndi mukambwe nnyo ayyo naye ekimooli nekinkuba bu pasita n'abaawawe bagenda otteeka omukolo taata taasa Paatu bamutwala bamutwale ate ku buzibu kine Paatu bamutwale nze yali omukulu nnyo nga nkuyega akalulu kataasa omuzaana biriya biri mumukaaga tolina okukulonda weerabidde wano ndi akalulu sibbi kale kirala ekiriwo obuzibu obuliwo ku kyaki ate sibbi takkirizibwayo ku kyaki omwoyo ku kyaki bakuteeka eyo ateze kungasaaki ate kyeyo omuzaana wakuyega akalulu ate aba agenda kulaba kulya ku muceere
bagaya ku mukolo banganye ku mukolo ne bangamba no disturb naba manyiya bado kenda ku mukolo banganye ta kali kwa sipi tafaayo ngenda ku mukolo wano ndi akalu ngenda ku mukolo ntukawo yenza tukawo bagamba ulya ngulaba nze LandLord ate nzani nze sheya siwolesa okuwera ojja wano ngoze na mitwalo 3 nze zani cheya tata tova kumulamwa cheya tata ngaze cheya nengamba nti mtuke wali kati cheya tata kati awo ngaza kuyega sigala wano